ne bannanga ba MK Movement ne MK Army okukiikirira mukama waffe Supreme Leader President alindiridde oba President yaddako General Muhoozi Kainerugaba aweereza omubaka nga mwebali munonga ba celebrities bambalwa okwisha mwebali munonga okutamu ekitiisa okweta kwa Bishop abenshongozi. God bless you and bless you so much. Amen. Okay, we are retires. We are behind him. So that was the point. Yes, we are behind him. Was glad and was appreciative of General's contribution. He pledged to support General in the coming election once the president okays or clears him. Leero olunaku lwa leero nzize wano Embalala ne bannanga ba MK Movement ne MK Army okukiikirira mukama waffe Supreme Leader President alindiridde oba President yaddako General Muhoozi Kainerugaba aweereza omubaka nga yeetonda olwa bamuyita naye natasobola kujja mu mukolo gwa leero gw'okujaguza emyaka 40 kyanga omusumba Ibrahim Nathan Tuyamureba Bishop atandika okukola emirimu gya Katonda. So abagambye nti abeetondedde kubanga ali wabweru ku mirimu gy'eggwanga egy'enjawulo n'awaayo obukadde 10 buddukirire ekkanisa kulaba nti omulimu gwa Katonda guggwa ogw'okuteekamu ttayiro era n'abagaliza birungi n'asaba abakristaayo n'abakristu mu nsi yonna ne mu Uganda kusingira ddala wano Embalala we tuli olwaleero bamusabire kubanga omulimu gwagendamu oba olutalo lwaliko si lwangu naye ku lw'ekisa kya Katonda ajja kuwangula nga bazawangula entalo endala. So bwe bubaka bwe eri church ate nekufuna n'omukisa Bishop okuva mu America amusabidde n'amuwa omukisa n'awa ne President waffe era tawaffe omukisa kuba nti bafuga bulungi kubanga ffenna tuli bantu ba Katonda. Where's that guy of photographer? Yes. Photographer. He's jumping. What do you